butereevu mukwano gwange kwaniriza kujika media ensibuko y'amawulire gwatanaba kuba ngo subscribing ngena maaso subscribing likinga commentinga tulabika ngate mukwano gwange tutambula fena bulungi nnyo butereevu oyo golabaawo ye mukulu alien skin era nga ennaku zino akikwasaganyiza ddala bulungi nnyo era nyinza okugamba nti munange strango gyalimu n'omukulu Palaso yo emukoledde ddala wabula tetumanyi oba Palaso ye yatandise ofuna ebibala awo nno nga bamufuwa akasente ku stage wabula leero olunaku lwali munange ntandise n'omukyala Badblack ono avuddeyo munange n'atuwanira omwami we n'atuwanira omusajja we ng'agamba ono mu butuufu yasinga era nga bw'omulaba mu bifaananyi awo munange nga bali mukwano ogw'ekitalo tetumanyi Badblack munange ye mukazi gwe tumanyi obulungi nti omusajja abeera naye mu mwezi gumu ebiri n'agoba era tetumanyi ono musajja agenda kumala naye ebbanga ki naye agamba mu butuufu yasinga wabula ebyo byonna yadde nga biri bityo omukyala Badblack tumanyi ng'omukyala atatya danger jukira ono yavaayo munange nalumba ajati ku thumu kosa n'omwami we amanyirwa nga Aklamo bano yavaayo munange n'abavumavuma n'abakunkumula n'abasawali era ng'abagamba mu butuufu balabika tebategeera bulungi n'ekirala bandibanga ba school drop out kyensonga lwaki munange bateeka ensonga zaabwe mu mawulire wabula omukyala Dr. ajati ku thumu avudde n'agamba munange Badblack wegendereze era singa ovaayo muganda wange noddamu nonumba noddamu nonvuma ogenda kuba munange ng'osibira mabega wa mitayimbwa tuze tulaba abantu bangi abazze basibibwa nga ensonga ya kuvuma bantu wabula ku luno ajja tukulutha munange naye azizaayo omuliro agambye omukazi gwegezoddemu onvume jukira osobola ovuma omuntu wabula naye n'akuleetera faya nga yo esusse ku bw'obuyinza era omukyala ajati kulthom yakkiriza Badblack munange yabavumye yabalabisizza nnyo bw'atyo nga tagenda kulinda biddako era mulabudde n'amutegeeza nti munange singa oddamu n'onvuma ogenda kuba nga munange ofeesinga amateeka jjukira nti bino byonna byatandikira ka vidiyo muganda wange akatambula ng'omukulu Akram munange agulukusa amaziga era ka vidiyo kano katambula nnyo ku mukutu ogwa TikTok wabula abantu abasinga bavayo ne bagamba musajja mukulu munange yandirwa nga munange yakyawaganye ne mukyala we era nakala ne katambula nga balaga ono ali mu mikolo ekiraga nga eyali afunye omukyala omulala wabula Badblack yavaayo munange n'abawa discipline n'abavuma lwaki munange bakola ebintu ebyekyana ekito wabula ku luno ajja tukuluthumu agamba geza oddemu onvume geza oddemu ovume omwami wange ojja kulaba ekinaakutuukako eyo nno nga nkugye mukwano gwange ye Archbishop amanyitwa nga Dr. Kazimba ono avuddeyo n'agamba tetutya olw'okuba munange abazungu batugyeko aid yaabwe bagenda kuba nga munange basuwala because Mukama Katonda ali naffe era agenda tuweererawo mu kaseera akabi konna era agenda tuyiza amakubo gye tugenda okuba nga munange tujja obuyambi jjukira bino byonna byajja oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo munange n'ateeka omukono ku tteeka ery'ebisiyaga era omusajja omukyalupe n'agamba no more AIDS for Uganda ni Archbishop Kazimba mukwano gwange ayongeddeko n'ategeeza nti kino omukulembeze w'eggwanga kyeyakoze kirungi nnyo because kigenda kuba nga munange kiprotecting values ez'abaana Uganda kosa ne culture kosa n'okuba nga munange zikuuma abaana baffe okuva eri ekibi ziyambako ku baana baffe okuba nga munange tebakakibwa mu mukwano ogw'ekikula ekimu era ono akubiriza bannaddene bonna n'abagamba munange musigale nga mwogera musigale ku kituufu paka nga olutalo luno tuluwangudde jjukira ensonga zino zirimu bannaddene bangi naddala ba pasita be bagamba nti munange bano be bamu ku abo abatambuza ebisiyaga era ng'omu ku bo munange gwe basinga okulumiza ye musumba amanyiddwa nga Pasita Kayanja wabula
ono agenda maaso n'okubanga yeegaana agamba bannange bye munsibako sibimanyiiko ddala munneesonyiwe. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire. Munnange yonga nkujjeyo ye musajja mukulu Semujju Nganda nga bwe tumanyi munnange atatya biduduma avuddeyo munnange ng'abuuza omukulembeze w'eggwanga lwaki munnange basasula ssente empitirivu nnyo musajja mukulu amanyiddwa nga Sudhir. Jjukira ono yarankingibwa ng'omu ku basajja ba businessman abasinga akathimbi mu ggwanga Uganda. Wabula Semujju Nganda agamba nti gavumenti esasanya ssente nnyingi nnyo ku musajja ono era nga ono buli lunaku asasulwa miliyoni 97 buli lunaku. Wabula ssente zino zivaawa. Semujju Nganda agamba nti Ministry of ICT mukwano gwange ewa miliyoni 320 nga zino za renti. Anti-corruption court esangibwa Ekololo ewa Sudhir miliyoni 18 buli mwezi. Ministry of East African Affairs mukwano gwange eno ewa miliyoni 280 zino zonna nga za renti. Ministry of Internal Affairs eno nayo esasula miliyoni 6 ku apartment no entono ddala. Kyokka nga iyo parliament munnange esasula miliyoni 86 nga zino nno ezisasula ku office space. Era wano Semujju Nganda avuddeyo n'ategeeza nti ssente zino mu butuufu woba ozigasse zonna ojja kwekanganga buli mwezi gavumenti esasula musajja mukulu ono 2.9 biliyoni nga zino za renti. Kino kitegeeza nti musajja mukulu ono aba asasulwa 9.7 miliyoni olunaku. Mu ssaawa emu mukwano gwange ono aba asasulwa miliyoni 4 so nga ate buli dakiika etambula mukwano gwange nekoona ono aba ayingiza emitwalo 6 kati nno gwe mukwano gwange oli eyo okola wabula olinda za mwezi mitwalo 3. Ono bagambye ayingiza emitwalo 6 buli dakiika ekoona. Kale muganda wange olabira ddala nga mutuufu ssente nnyingi. So Semujju Nganda abuuza munnange omukulembeze w'eggwanga ekyo nga kisusse kyandibadde kikoma. Jjukira omukulembeze w'eggwanga natugambye agenda kubanga munnange asala ku nsaasaanya ya gavumenti nga ssente ezo zidda mu kuyambako abantu abo abadde bayambibwa abazungu kosa n'okubanga munnange eggwanga Uganda terigenda kubanga ate lyewola nthembi mu mawanga ag'abakyerupe nayo liyimirire nga ddyo. Nyongera kujjukiza mukwano gwange nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribing genda maaso subscribing liking commenting ate awo tulabike nga munnange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda bankuumire mweraba.